Chosen Generation tuyingiddewo nga bulijjo ab'emikwano kubanga nziramu ebirooto byammwe mwatadde mu komenti. Nze Brother Steven. Mukama twagala okwebaza olwakadde kano kubanga ngenda kuddamu ebirooto bino nkola omwoyo mutukuvu, omwoyo w'amagezi. Kubalina okutegeera omwoyo okubikulira jangu. Leka nze nve ogwola bisibe gwaba abivunula ebirooto bino mu Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Amina. Happy Rose agamba atya? Praise God Brother Steven, ndoota nnyo nga ndi mu nnyumba ya ssenga wange gye nabeerako naye wabula ebiseera ebisinga mba ndi mu kukola mirimu mu nnyumba eyo. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Kati okulota ng'oli mu nnyumba mwali ng'obeera, siisonga obeera mu yasenga obeera mu yawa, tageti esooka mukwano gwange manya yakuzza mabega, egyo giba gizze kuzza mabega ng'odda mu nnyumba mwali obeera. Ate wuno olota okolayo emirimu gyo gyonna giri emukolera. Now, mu mbeera efaananako bw'eti, sometimes okubeera myoyo gya kika nga gyagala okuzza emabega, sometimes oyinza okubeera nga waliwo eddogo, so you can inquire okuva eri Mukama Katonda waffe n'akubikula n'akulaga exactly ki ekikuzza emabega, kuba ng'odda mu nnyumba eyo. And sometimes kisobola kutambulira ku ggwe omuntu nga gwe ng'oli munafu, ng'osaba tosaba, otonya Mukama tomunoonya, ng'ogamba ng'oli awo osuubira ebintu okuba nga bigenda kwekola naye nga ggwe nga toyina level gy'otuukako mu nsi ey'omwoyo. So kabeekebere nga oli so consistent mu bulokole, ate n'ekirala buuza Mukama ajja kubikula. Lwaki odda nnyo mu nnyumba eyo? Tolina gy'osobola kulaga mukwano gwe ng'okyaloota ebirooto ebyo, tewali. Ojja kwetoola olabe nga succeeding and always get back to square one. Naye kiri kijja kuba bwe kityo kubanga amakulu g'ekyoto gategedde. Jenny Shishi. Okay, Jenny Shishi agamba atya? Praise God Brother Steven, ntera nnyo okuloota nga nina bye ndaba naye ng'amaaso gange tegalaba bulungi. Olina by'olaba naye tolaba bulungi. In other words, oli muzibe half. Semi muzibe. Nawe ekyoto kino kitegeeza mukwano gwange weetaaga okuba ng'osaba Mukama Katonda abe ng'azibula amaaso g'ag'omwoyo osobole okulaba bulungi wa gy'olaga. Bw'oba totegedde wa gy'olaga mukwano gwange oba tolina gy'olaga, weetaaga okubeera ng'olaba clearly gy'olaga. So bunoobeera buzibe oba omwoyo, weetaaga okuba nga mukwano gwange you pray against spiritual blindness. Omulabe Sitaani kasita amala okuziba amaaso wabeera olaba kizikiza. Omuzibe talina kyalaba okuggyako kizikiza. Kati kubanga oli mu kizikiza mukwano gwange Sitaani akubiramu engalo nga tomulaba. Emitego gyo oba ogenda kugiraba otya? Oba ogenda kuba bugwe mu kinnya. So I need to pray Mukama Katonda agule amaaso go ag'omwoyo. Yesu yeebazibwe Brother Steven. Naloota nga boosi wange omukazi ajja mu ddiiro ebintu ebikadde ateekemu ebipya. Kitegeeza ki brother? N'ekirala ajjayo ebintu bingi bimpa byoze. Kitegeeza ki brother? Okay, kitukutegedde bulungi. Ntera bagamba nti Mukama wo ebiseera ebisinga mu kirooto atera kukiikirira Mukama. Okay, sometimes Mukama mukozesa nnyo Mukama wo, pastor wo, muzadde wo, ani omulala prayer partner wo, abantu abo president, abantu abo Mukama Katonda atera obakozesa nnyo. Si buli president, okay? Mukama atera bakozesa okumurepresentinga ng'obubaka buvudde gy'ali. Mu kyoto kino okulota nga boosi wo ajja ebintu ebikadde mu ddiiro ng'ateekamu ebipya, manya nti oyo ye ggwe. Kati boosi wo akiikirira Mukama, kati manya nti Mukama Katonda alina by'ajja mu bulamu bwo, alina by'ayolodinga mu bulamu bwo, abijjamu agenda kuba nga akuteekamu ebipya. Bayibuli egamba laba ndikola ekigambo ekijja tolikimanya abamu walimira mu bikadde. Wali olowooza kati walokoka era bw'okyalowooza. Bw'oba olabye wammwe tebafumbirwa ne bweweeraba, bw'oba olabye wammwe tebazimba ne bweweeraba, bw'oba olabye wammwe tebawangalira mu bufumbo ne bweweeraba, osaanye weeyawule ku nnyumba y'owammwe. Katonda waffe Katonda akola ebintu ebijja ng'olokose aba addamu n'akubumba buto. Twali tetunnaba kulokoka, twali twafiira mu mikono gya Katonda okusinziira ku byawandiikibwa, naye kati bwe tukomawo gy'ali addamu n'atubumba buto okusinziira ye nga bw'akola ki, nga bw'ayagadde. And era ye asappulayinga okusinziira ku busobozi bwe, si ku birowoozo byaffe. So bw'obanga osaba Katonda mugamba asappulayinge, Bayibuli erina bw'egamba oba ani yali asaba nga may the Lord supply according to the riches of his glory.
Mukama waffe mulungi basi. Mukama aleka asappulayinge mu bulamu bwo according to his richness, not according to your oba ngambe estimate gwe engeri gy'obirabamu ebintu. So mukwano gwange beera nokkiriza mu Katonda. So Mukama Katonda alina byali mu kujja mu bulamu bwo, ateekamu ebipya. Kati bino ebintu by'olaba nga bakuwa okwoza kukiikirira, kwenenya, kwegayirira, kwetukuza. Kati paati yo gy'olina okuba ng'okola kwe kuba nga weetukuza n'okuba nga weegayirira maaso ga Katonda ku lw'obulamu bwo. So tolekangayo kubeera maaso ga Katonda nga weetukuza mu maaso ge, then ogenda kulaba bw'onaakolenga ekyo, buli wonna banga weegayirira nga weenenya, ebikadde byonna Mukama agenda kubijja okuyita mu ssaala yo, ateekewo ebipya. Betty Auma. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I was collecting a big fish in the lake. Another day I dreamed when the fish was cut. Thanks. May God bless you. Ekya cut kitegedde ng'ekyenyanja bakisaze mu bitonde bibiri. Cut otegeeza ki ne cut? Ayiwa. Okay, okulota nga oli mu kuvuba ebyennyanja, a big fish from the lake. Now, ekirooto kino kitambulirako okubuulira enjiri. But sometimes ekirooto kino okulota ng'ovubye ekyennyanja ddala nga kimu okuva mu nnyanja. Sometimes obeera omukisa, sometimes opportunity ey'amaanyi begenda okujja mu bulamu bwo. So I pray you don't miss it. Obeera big opportunity egenda okuba ng'ejja mu bulamu bwo, nga opportunity eyo egenda kuba ng'evaamu omukisa omunene ennyo. Okay? Bw'oba ng'oli mubuulizi wa njiri, mu kubuulirako okw'enjiri wandiba ng'ogenda vubayo ekyennyanja ekinene. Kyentegeeza abantu abagenda kulokoka. Okay? So simanyi mukisa ki Mukama gw'ayagala kweta mu bulamu bwa sister waffe Betty Auma, but just be oba olina kyobadde osabira, manya nti waliwo ekigenda okujja. Now regarding kino ekyokulota ng'ekyennyanja bakisazeesaze, it is losing automatically. Olaba ekyennyanja bakisazeesaze, bakikaatikati. It is losing opportunities. Bw'oba ng'oli mubuulizi wa njiri, oli muweereza Mukama, ebyennyanja babisazeesaze, manya emyoyo giri mu kufa. Okay? Emyoyo giri mu kufa. So si kyakutulawo n'osanyuka, kyoto kyakubaako kyokola, oba olina byetaaga okukyusa n'obikyusa, oba kusaba n'osaba. Nasa. Okay. Yes, brother. Nze naloose nga landiroodi wange angobye ebintu byonna nga bitadde mu sitenseni. Naye nga siyina yadde nga siyina gye ntaka kuba nabadde, siyina wadde 10. Mukama yeebazibwe nnyo. Landiroodi akugobye, tolina yadde 10, takomye okwo n'ebintu abigobye mu sitenseni. Mukama yeebazibwe. Ekyoto kino kitegeeza ki? Ate ndowooza ku kyoto kino kitegeeza kuswala kiswalo. Not only that, ebintu ebikubye mu sitenseni oba olina okuswala. Sitenseni kuba kuwanika mu lujjudde. Mu sitenseni wakati kuba kwanikibwa mu lujjudde, mukwano gwange. Na ekyoto kino olina okubeera very careful. Sometimes kiyinza okuba nga kiba direct nga attack, eyokuba nga ekiswalo kijja ku bulamu bwo, omulaba ku sitaani okuattackinga ebyenfuna byo, okwavuwaza paka kutowa ku point efaanana bw'etyo. Naye sometimes okubeera wa Mukama Katonda ng'akulabula ng'oli mugyemu towulira. Mukama yeebazibwe. Ng'oli mugyemu tokola ki? Towulira. Kati Mukama n'abanga erandiroodi wo yakugobye, ekiswalo kiba kigenda kukujjira. So kubanga waliwo warning zonna ziwayisiringa obuva wa Katonda, kiba kirungi nobeera so considerate okulaba nga warning ezo zitwala ng'oli serious. Otherwise ekitabo ekyo lwana. Emyoyo gy'okudda emabega, emyoyo gy'okwagala egirumba ebyenfuna byo, kubanga gyagala okwavuwaza. But first check yourself. Sooka weekebere mukwano gwange nga tolina Katonda kyagamba n'omujeemera. Otherwise landiroodi ajja kukugoba ku nnyumba ze. Praise God, Brother Stephen. I dreamed my biological father, Tata wange. He was chasing me nga he wants to use me as his wife, yet he's my dad. But I ran, he didn't find me in a dream. Thanks. Sister funa erooto ekirooto nga taata wa muzaala amugoba kumukwata ng'ayagala kumuwasa. Mukama Katonda ebirooto bisesa, ng'ayagala kumuwasa naye teyamukutte mu kirooto, yafuutuze emisinde n'asinga omusajja ono agamba nti kitegeeza ki?
oyo Kawuula mukwano gwange kyolina okutegeera, oyo Kawuula but ayinza okuba nga atambula ku mwoyo gwa incest. Omanyi incest osanga mu kika Oluganda bayagalanako. Incest nagammwe abazanya mama ne taata simanyi biki ebyo byonna bye mwakola. Anyway, ono Kawuula kyolina okukola kuba Kawuula asooka kwambala ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo. Waliwo yalotako pasita, lotako pasita, so Kawuula yambala ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo okumanipulatinga. So kuba bukubi Kawuula bw'oba ng'olaba omwoyo guno gwa incest wammwe osookera ku ogwo ne weegayirira maaso ga Katonda n'obwenzi byonna then n'olyoka olwana olutalo luno. Nakasozi agamba nze naloose taata w'abaana bange ng'azze ewaffe ng'aleese amata, fan, TV, ye naleeta entebe, paasi, naye nga twayawukana n'engoye empya n'engatto. Kitegeeza ki? Kituufu kyabadde kirungi kino, ndowooza bakifuddemu n'osanyuka. Anyway, Mukama ayinza okuba ng'agenda ayagala kwesitowalinga relationship yonna, ayagala kwesitowalinga ebyo ebilobe sitaani bye yasabotaaginga. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama tayagala nnyo bantu baawukana. Ne bw'oba ng'omwami si mulokole, ng'omukyala mulokole, as long as musangiddwa nga muli wamu, Bayibuli tebagamba nti kati mwawukana okuggyako ng'omwagobye munne, ekyo kiri acceptable, but Mukama tayagala nnyo ebintu byakwawukana ebyo. So probably wanditusabira, saba Katonda abe nga akola ebyekisa, kino kibeewo. Kino kibeewo. Mukama ayinza okuba nga ayagala kuba nga restoring relationship yammwe. Simanyi biki ebirala Mukama byeyogerako nawe, sobeera ng'okisabira, Mukama ajja kwongera okukuba exact kigenda okukolebwa. Nga kindowooza kyekyo. Musumba nze ndoota nnyo nga mbeera ne bba wange gwe naleka e Uganda, naye nga mu kirooto tuba tuli mu mbeera mbi nnyo, nga ya bwavu, nga tuli muzigo tupangisa ate nga buliwo alina ennyumba ye. Yali bba wange, naye waliwo ebyabaawo n'embeera nga mukyaye, naye nga ye ayagala tuddemu tubeere wamu nga nzizeeyo, ate si mulundi gumu nga nfuna ekirooto ekyo. Kati kitegeeza ki? Thanks. Kati kitegeeza ki kyennyini kye waloose? Mukama yeebazibwe nnyo. Kitegeeza kyennyini kye waloose. Now simanyi exact ki kyabaawo, naye ekituufu kiri nti weetaaga okuba ng'obeera kusooka considerate n'okubuuza Mukama ku mwami ono oba ddala oli meant okuba ng'oddayo ewuwe. Yes, nva bagamba mu previous kirooto ki ekivuddeko nti Mukama tayagala nnyo ebintu bya divorce, naye waliwo relationships ezimu ze tubeera Mukama Katonda nga zo tazaagala, so ya deciding wa exactly. Aba muli mu relationship, tolinayo mwana, tolina ki, oli mu bwenzi wakati, oli ebonaabona, Mukama akugamba kuvaayo, naye okyali awo. Mukama akugaana omuntu naye omulemeddeko. Mukama yeebazibwe nnyo. So kyendowooza ekyoto kino, zino zonna warnings kyolina okutegeera, zino zonna warning ne inquiringa, buuza Mukama Katonda oba olina okuddamu obeera n'omuntu ono oba nedda, kubanga zino zonna warning zikulagira ddala ebigenda okubaawo. Waliwo ebyabaawo n'oba nga tokyamwagala, kati byaweddewo. Mukama yeebazibwe. Eno ebyaliwo naye buuza Mukama ku mwami ono, naye nga if you insist bw'obuuza Mukama ku mwami ono n'akulaga ebyo tebifaana bibyo, mukwano gwange togenda ng'opapa maka g'omwami ono. So kwongera okuba ng'osabira ddala Katonda agenda naawe emirundi egiwerako ddala, tomala gagenda mu relationship efaanana bw'eti, ojja kufuna obuzibu bwa bwereere. So kyendowooza nti eno warning, Mukama akuwoninga obutadda mu gundi bw'eti, but you can still inquire okuva ewa Mukama Katonda, oli musaikire okuddamu mu bizibu bye bimu. So don't be fooled by what you hear, but keep up with what the Lord is saying. Ojja kulaba Katonda amanyi byonna. So genda onoonye Katonda, genda omubuuze exactly, ajja kwongera okuba nga kubyekulya ku nsonga nga kyendowooza nti eno warning dream, Mukama Katonda akuwoninga emirundi mingi ku nsonga eyo. Ask the Lord to confirm the message.
Praise God, Brother Steven. Nabuuziza Mukama nti lwaki buli musajja ajja ewange ng'ali serious amala n'abivaako ate n'abantu tebanjagala, kiva ku ki? Okay, weebale kubuuza Mukama. Ansa yiino. Nindoota nga ndaba omukazi nga nkuba eggi nange nindikwata nindimukuba. What could be the meaning? Okay. Weebale kubuuza Mukama. Abamu embeera neebanyiga olabye odda okwewuunya lwaki ebintu tebikyuka naye nga tosobola kugenda kubuuza Mukama. Nga Mukama Katonda mwesigwa akulinza omubuuza alyoka akuddemu. Kyendowooza kino sister waffe nti Mukama Katonda alaga nti obuzibu obwa rejection obuli ku bulamu bwo tebuva ku muntu mulala yenna okuggyako ggwe ng'omuntu, gwe omwana wa Katonda. Okay? Singa bakubye bukubi ggi kyandibadde different naye gwe nawe olikwata n'olizzaayo. Ekyo kiraga nti rejection eva ku mbala yo ggwe ng'omuntu ggwe. Now, lwaki njogera bwe ntyo? Waliwo kambagire ekyakulabirako sigamba nti sister ffe bw'ati bw'ali. Sister yani ye Vaali. Okay, waliwo omuntu gw'osanga alina olugambo nga lumutta buli w'atambula wonna lugambo. Kati naye nadda mu maaso ga Katonda, lwaki Mukama abantu tebanjagala? Tebakwagalira lwa lugambo. Mukama yeebazibwe. Kakati ggwe oli musagiro kubanga ozzaayo omuliro, oyagala nnyo ebintu bya sister Vaali. Oyinza oba oyagala nnyo ebintu by'oku-exchanginga. Omuntu agamba ekintu ekikyamu, you have to fire back. Omuntu bw'akuvuma naawe ng'omuddiza, omuntu bw'akola bw'ati revenging, that kind of maybe ojja kulaba nga buli musajja ali serious nga bw'akulabamu embala bw'etyo ng'atema agamba ono sijja musobola, ng'atema. Lwaki? Olw'okuba ng'olimu embeera eyo. Waba anyiize n'ajja mu mbeera etasanyusa, kifo ekyokuba ggwe omukyala ali submissive ng'omulokole ayigiriziddwa ate naye ng'obuukako. Mwenna nga mugenda mu exchange, genda ovaayo nga ggwe oluuzinze ng'agenze. So saba Katonda kusumulule mu mbala eno. Kyendowooza nti bwenaaba osumuluddwa kubanga abantu bajja kukubanga amagi Eva, naye reaction yo ku magi ge bakukuba yesingira ddala obukulu. Si nsonga abantu boogera ki, ne reaction yo esingira ddala obukulu. So sooka weekolemu omulimu sister wange, saba Katonda akusumulule eri eyo. Ojja kulaba nga Mukama akuteekako ekisa kye, naye oba tokisuuse oba tosumuddemu eryo, ojja kulaba nga buli mukyala Mukama gw'aleeta ng'atema butemi agenda bugenzi. Juliana Nakawuki. Brother Mukama waffe yeebazibwe. Naloose muwala wange ng'alina amannyo nga gaddugala nnyo ate nga ali mu kuseka ne Eddy Kenzo, wabula nga buli omu abeegomba mu kirooto. Then we walk and see a cow in front of us and she said that cow is chasing us, ate nga nze ndaba yeebase. When I passed the cow he chased me, naye namaze naye yamaze neebula. N'ebisolo bya bbulaaka ebirala bibiri, ekimu nakisonzeemu olugalo ne kibula. But I was with my daughter. Ate muwala wange mulokole nnyo asabira na mu nnimi. She is 17 only. Mukama akuwe omukisa. Okay. Muwala mulokole nnyo asabira mu nnimi kati ate alina Eddy Kenzo. Buli omu abeegomba. Now this age, emyaka gino 17, emyaka giri risky nnyo, very dangerous. Omwana asooka kuba mulokole nnyo okuva eri wansi, naye kasita asooka mu gino emyaka 17, 16, 18 awo 20, 21, egyo emyaka olina okusaba, obadde osaba ng'omutwe guli waggulu olina n'ogussaako wansi. Mukama yeebazibwe. Egyo emyaka Sitaani agigolokokeramu nnyo, emibiri gy'abaana agigolokokamu egyo emyaka, akavubuka agolokokera omwo, obwongo bwabwe bukulira buli kintu kyonna mu egyo emyaka. So kiyinza okugamba ekito kiri nti waliwo image pursuing omwana ono, zino ente gye walabye, ente yeebase. Ente eno
most of the times etambulirako monitoring speed oluusi ettooke oluusi amanyi g'ekizikiza ente. Kati gwe mu birowoozo byo wabadde olowooza ente yeebase, mwana akugambye ente etera omugoba ate gwe olaba ng'eyeebase n'ebyo ekiwala omaze n'olaba ng'emugoba. In other words, ebintu bw'obiraba si bwe biri mukwano gwange, si bwe biri. So omwana okubeera ng'ali ne Eddie Kenzo ng'amannyo ge gaddugala, Mukama akulaga waliwo ekitali kituufu ku mwana wo mu nsi ey'omwoyo ne karakita ye for now. So kyolina okukola muteeke maaso ga Katonda, musabire nnyo, muteeke maaso ga Katonda musabire. Mukama alina kyayogera, alina kyalaga. Eddie Kenzo as a person si musajja mulokole, akiikirira abantu bansi, muyimbi wansi. So Bible egamba, don't you know that being friends with the world is an enemy to God? Okubeera mikwano gy'ensi kyetegeeza, Bible kyetegeeza okufuuka omuntu w'ensi oba okwasosietinga n'ensi, si bantu no, ebintu by'ensi okwasosietinga nabyo b'olangiridde obubi ku Katonda, b'olangiridde okubeera mulabe wa Katonda. So bw'olaba nga weesosietinga ne bano abantu baselebrity b'ensi, manya nti waliwo worldliness eyingidde mu ggwe. So Katonda omwana wo musabire mukwano gwange, kyandiba nga waliwo worldliness tegeeza ensi okuba ng'etandise okumuyingiramu mu ye. So beera ng'omusabira mu maaso ga Katonda, ekintu kyonna ajja kuba bulungi. Ekyokusabira mu nnimi, omuntu asobola okusabira mu nnimi nga bw'ayonoona, it's not a big deal. Mulokole nnyo, yes, omuntu asobola okubeera mulokole nnyo, but you have to understand Satan talumba banafu bokka. Ne Yesu yamulumba ng'ate alina munaku ana ali mu dry. Sitaani waba ng'asobola okulumba Yesu then muwalawo twali gwatya. So musabire, muteeke maaso ga Katonda. Ono Amisaani Mutesi Shifa. Okay, nga sinagenda ku Mutesi Shifa baneka mbannyonnyola kino mukitegeere bulungi kubanga muyinza ogetinga confused bana chosen. Okay, omuntu okuba nga ayogera mu nnimi oba asaba nnyo oba kyogera ntya tekitegeeza nti obeera mukulu mu mwoyo mukwano gwange. Even speaking in tongues for beginners okusinziira ku Bible. Okay, sawa zino kiyinza okutuulirwa nga omuntu aba akuze mu mwoyo naye nga mukwano gwange okusinziira ku Bible that is a beginner level. In fact abantu abalokokanga nga bakalokoka olunaku lwe balokose babasanka emikono bonna ne boogera mu nnimi ne bajjula omwoyo omutukufu ne batandikira n'okukola ebyamagero. Kati mukwano gwange oyagala kungamba nti abaali bakuze mu mwoyo? No, okula mu mwoyo it is character, si more of the gifts. Omwoyo omutukuvu asobola okwekirabo nga bw'aba yagadde, asobola omuntu yenna nga bw'aba akoze ki, bw'aba yagadde. Tekikwatagana ku maturity yadde n'akamu. So temukonfuse ng'osobola osanga omuntu ng'alina ekirabo eky'omwoyo omutukuvu ng'ate akyayonoona, ng'akola ekibi, ng'oluusi namusumba mulamba nga is anointed, alina ekirabo naye nga kyakola mistakes nnyingi nnyo, character ye nga si nnungi. So being mature mu Christians kwe kubeera ekifaananyi ekituufu Katonda kyasuubira mu Kristaayo okubeeramu, the ability okubeeramu ekyo ekifaananyi kya Katonda, si birabu bino ebyokuweereza. Nedda mukwano gwange, sikusabira mu nnimi nako nkayisizaawo kayinza okubaako gwe kayigiriza. Osobola omuntu ng'asabira mu nnimi n'ogamba ate bannange. No, it's just a gift. Anyone can receive the gift from the Holy Spirit. Praise God, Brother Stephen. Nze naloose nga I was going to the garden naye nga sinnatuuka mu nnimiro. I saw myself nga ntema ettooke, but it was too big and good looking and I carried it. It was too heavy. Suddenly I saw myself having a big bag of new expensive clothes, and even my clothes were changed. I mean, the one I was wearing, I was wearing when I was going to the garden. Thank you. I appreciate. May God bless you. Another one, kale katandike ku kino ekyasoose. Sitaffe agambye yaloose ng'agoyinga mu gadeni ateme ettooke lyabadde ddene nnyo naye nga lirabika bulungi nga tasobola abikola ki, ndowooza nakulyetikka naye amaze n'agyetikka, yabadde lizitowa nnyo. Nalaba ensawo ey'engoye empya. Okay, amatooke gakiikirira mukisa. Amatooke mukwano gwe gakiikirira ki? Gakiikirira mukisa ogw'omukisa. And ensawo y'engoye empya, ensawo naye etambulirako omukisa byanfuna. Engoye empya nakoze vidiyo ekwatagana ku ngoye, genda oginoonye nayogedde ku ngoye empya. Engoye empya zipresentinga amagenda amapya, new destiny, blessings,
revive okuddizibwa bujja bingi, so genda ojja kuyiga bingi bikwatagana ku ngoye. For next time ojja kuba nga obitegeera. Then okukyusibwa gwe okw'ekyambalo kyo okukyusibwa kyekimu kuba gwe kennyini kuba nga otransformingibwa, because bw'otransformingibwa biro byonna ebirala bijjirako. Bible kyeva tukamusooka ebinoonya obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala byonna byongerwako eri Matayo 6:33. Bw'okyusibwa n'ebirala bingi bikyuka kubanga omwoyo yaleeta obulamu, omubiri teguliko kye gugasa. Okay? So oli mu season ya kukyusibwa n'okublessingibwa. Kuma ekyambalo kyo. Another one, I dreamt when I was entering somewhere eating lunch, but I left my shoes outside. When I finished eating, I came outside, but it was raining and my shoes were wet, and I put them on, could have nothing to do. Yes, kakati mukwano gwange kyolina okutegeera kino kuno kuba kulumbibwa kwa magenda gu mukwano gwange. Engato zikira magenda kati osanga ate ziyiseemu amazzi, manya nti waliwo emyoyo egyagala okuba nga gipollutinga magenda go. So biro bya kublessingibwa ne waliwo emyoyo nagyo egyagala okuba nga gikola ki, gitta ekyo Katonda kyagenda okukola. Katugenda kudda buzza otunule nedda, ogenda kugirumbawo offensively nga teginnaba kuba nga gyonoona obulamu bwo. So long otukuva kubikola exactly which area wegyagala okulumba. Kale sister waffe katwagalize engoye empya n'ettooke erizito ennyo n'ekisawo ekinene, ngatte embisi zikale mu linnya erya Yesu. Weebali kuweereza Brother Stephen naloose taata w'abaana bange nga ngoba n'ejjambiya agoba n'ejjambiya okuntema, Katonda wange. Nenziruka nnyo nga ali mu mpale ya jean naye nga tali mu ssaati. Naye bwe natuuse n'antuukako ne nkaaba nnyo, n'aŋŋamba ne mugamba nsonyiwa nga mukambwe. N'ampalula n'annyingiza mu kazigo nga temuli bintu. Bw'aŋŋamba nti nnyabo wankyawa naye toyina gy'olaga. Naye talina kye yankoze, mubuliwo kati. Namugamba twawukane, nze Nabbanja Gladys, Mukama akuwe omukisa. Nabbanja Gladys yakulabisizza ng'oze okusenga bava kugoba n'ejjambiya ne bakuwalula n'okukuwalula mpaka mu kazigo. Mukama Katonda. Anyway, most of the times waliwo tekyoto bwe kiti, sometimes kitambulirako emyoyo emibi, ng'omuntu asindika emyoyo emibi oba eddogo oba ki, okuba nga resistinga, ng'akulwanyisa mu areas, kuba nga akukomyawo okuyita mu bitundu ebyo ng'eddogo bwe bityo. Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo. So bw'otanga omuntu akugira ejjambiya oba omuntu akugoba mu jjambiya, most of the time kitambulirako eddogo. But simanyi abamu mwawukana temubuuzizza na ku Mukama, otambulira ku feelings zo, olaba temulina gye mulaga. Toyinza kumanya mukwano gwange kiba kirungi n'obuuza ku Mukama n'akubuulira ye kennyini Katonda kyagamba ky'oba okola. But for now that's it. So kulwanyinza okuba nga si musanyufu na proposal yo ey'okwawukana, kati kyandiba kirungi n'okebera ku Mukama kikyagamba. Okwawukana n'abantu si solution kijagala obagamba, kyonyine okukebera Katonda kyagamba olw'ensonga nti abantu bakyuka, ebibala bikyusa abantu. Bayibuli egamba omukazi bw'obanga olokose toleka bbaawo, n'omusajja bw'oba olokose toleka mukyala wo, nti omanyi ky'obikola binaakola ki, binaamulokola. Okuggyako ye kennyini waba yaggobye. Bayibuli egamba waba yaggobye well and good, awo toliko kyakunyiizibwa mu maaso ga Katonda. So simanyi naye nga buuza Mukama ku nsonga eyo, ajja kuba nkugera okubikkulira, but nonda tewali amannya agakugobya emabega. Wali amannya agakugobya emabega. Ono Misaani Baale Lydia agamba atya: Mukama yeebazibwe, nze naloose nga mukama wange ampadde uniform empya maroon, kala ya maroon. Okay? Abaana ne bagamba nti abalala babawaza bwereere, nze ne mbagamba nti nze naguze na ssente.
Okay, nze nakuzina ssente zange na yunifoomu nga eri mu kaveera n'akaviiri wamu. Mukama akuwa omukisa, nawe akuwa omukisa. Baale Lydia esebazibu nnyo naawe. Ekirooto kino kitegeeza ki? Yunifoomu ekiikirira mulimu. Mukama yeebazibwe. Yunifoomu kisinziira, waliwo yunifoomu z'ofuna ez'essomero kati eno ndowooza abadde ya mulimu. Waliwo yunifoomu ze twambala ez'okumulimu. Kati maroon kale nekiikirira buweereza. Maroon ekiikirira buweereza mukwano gwange. Kyendowooza nti Mukama Katonda ayagala otandika okumuweereza. Okay, but ekyokubanga abalala bafuna za bwereere wakuzina ssente, in other words waliwo omutango ogw'okusasula. Kyolina otegeera si bya seeyeeya. Waliwo omutango gw'olina okusasula osobola okuba ng'oyingira mu buweereza. Buweereza bwa mutango bwa kusasula, si bwa bwereere. Buweereza tuweereza Yesu naye kusasula mutango, kwetikka musaalaba kumugoberera. Agamba whoever want to be my disciple, let them deny themselves, pick up their cross and follow me. Kitegeeza mukwano gwe waliwo omutango gw'okusasula ng'ogoberera Yesu. Mulimu okuvumibwa, mulimu okukoyibwa, mulimu okukwaya obulamu bwo bwonna. Kirowooza kirooto kya buweereza n'olina okutegeera omuwendo. Olina otegeera kyekitwala kyekisinga ddala obukulu. Tategeera kyekitwala, you'll be frustrated. Mukama yampita, Mukama yampita, but you don't understand the price. Ono Misaani Nakai Baale Sumaya ndisomye obi ndowooza Nakai Baale Sumaya. Kale katugendere awo. Agambye praise God brother Saalongo waffe, Katonda wange. Bannakyozi bannange, naawe ofuuke Naalongo bulinnya erya Yesu. Banne Mukama agenda kumpa abalongo, kubanga bannabbi be bonna bali wano bandagulako bwa Saalongo bwereere. So kitegeeza nti okundagulako kwe bandagulako bwe kigenda okuba. Ssaawa yonna abalongo bajja. Agambye praise God Saalongo waffe and bannakyozi mwenna abatumidde bannange, sinze nzekka. Naloose President Museveni ng'atubuuzizza mwagala mbakolere ki. Nze ne mugamba nti tukolere oluguudo olugenda e Jinja. God bless you dear in Jesus name. Lwaki yakoze olugendo ewuwo? Mukama yeebazibwe. Ngenda wa President akubuuza bakolere ki? Oluguudo olugenda e Jinja. Okay. Kyendowooza nti ku kyoto kino Mukama Katonda agala osabira amagenda. Nabagambye nti Mukama akozesa nnyo ba President okumukiikirira. President agamba tukolere ki? Mugamba oluguudo olugenda e Jinja, oluguudo kiikirira magenda ku mukwano gwange. Mukama Katonda yakuba ekkubo eritali. Mukama Katonda yakuba mu nnyanja wakati. Ye talimirerwa. Buli mbeera yonna alina breakthrough. So breakinga naaba ng'akuyisa omukwano gwange. So kyendowooza nti kino kirooto kyakusabira ki? Magenda. Focus ye kubeera awo. Mbadde wandibadde Museveni mugamba tuweeyo ekisawo ky'essente ne wasabye luguudo. So kati kyekyo. Praise God brother Stephen. Nze naloose nga waliwo omusajja ayagala okunkuba amasasi. Okay. Nga buli lwe nzirukira abeera ndaba. God bless you. God bless you mukwano gwange. Staffe buli wadda bamulaba baagala kumwokya ensasi. Ekyoto kino kitegeeza ki? Most of the times ebirooto bino eby'amasasi bitambulirako eddogo. Olaba kunoonya okukuba essasi. Ekirooto ekyo nakirootako ng'omusajja yali musajja mukadde ng'ali ku ppiki ng'anoonya okutukuba nga mubbi n'obubbi agala kutubba. Ankuba nti yatukuba naye nalwala endwadde yammalako emyezi 4. Okay? So bw'otaba kukuba bagenda kukuba essasi onye mukwano gwange. Waliwo eddogo erisindikibwa eri obulamu bwo probably. Ojja kugenda okulaba obanga tolwanye lutalo. Ojja kugenda okulaba ng'ofunye ebizibu. So lwana olutalo nga bikyali mukwano gwange, lwana olutalo. Tokkiriza byantukako kutuukako. I learned the hard way. Nali mu bunafu. Nali mu bulokole nga ndi mu bunafu. Ate n'essasi teryankubako mu kirooto nti bankubako essasi naye Uganda ekyavaamu. So lwana olutalo mukwano gwange. Rebuking eddogo kola 2-3 eddogo Isirayiri. Ojja kuwangula gwe Isirayiri. Ojja kuwangula.
ate ekyokuba nga buli wodda akulaba mukwano gwange manya nti akumonitalinga. Emirimu gino gikumonitalinga buli step yonna gy'ote nga gikumonitalinga. Kakati kiri gy'oli okubeera nga weekweka buli kaseera bakunoonye nga buli wodda bakulaba, oba okujooka mutandika okwekuba amasasi, asigalawo y'asigalawo. Otherwise Katonda w'amaanyi ali mu ggwe okusinga abalogo. Ne bwe beegatta bonna ne bajjuza ensi eno yonna, Katonda waffe asigala w'amaanyi. Bayibuli kyeva egamba twamuwangula kubanga atuula munda mu ffe, w'amaanyi okusinga oyo akola ki? Afugira mu nsi. Yesu yeebazibwe nnyo. So Katonda bw'atuula munda mu ggwe w'amaanyi. Gano talugenda kuwangula. Teweeraliikira ekintu kyonna ekirungi Mukama kubikkulidde. Kalungi Resite. Praise God. Ssaalongo Kalungi Resite naye alagula, ali mu mafuta wakati mw'alagulira. Kimpeeko ekya Ssaalongo kiddeko neyeewa Kalungi Resite. Nze naloota nga ndi waka ewa anko wange eyafa nga nfumba katogo. Butyo naŋŋamba kwata capati ne ŋŋaana. Naŋŋamba okimanyi nti capati eno evudde Tanzania? Naye yabadde munyiivu nnyo. Kati kyava agamba nti weefuula nti walokoka. Mbadde ntidde nnyo mu kirooto, naye mbadde mu kweyawula nnaku 44 nga nsaba Mukama ambikkulire kiki ekiviirako okulemererwa. Thanks dear. Kati bino bye mbagamba bannange, era mmwe bateeyawulako, onaalabako dde nga bakuwa capati, omufu ng'akuwa capati mu kirooto. Ojja kukanya kuwoza maybe ebintu tebyatambudde, maybe olabira ddala mu butuufu waliwo ekitali kituufu. Buli kimu kyonna ky'okola olemererwa olinga mukolimire. Ng'obadde kuno ku kyozi ne kumala ebbanga tosobola kweyawulako okubuuza Mukama, oli mubuzibu w'amaanyi. Nze kankubuulire, togenda kuloota ku mufu akuba ku capati. Anyway, kyenooza nti Mukama Katonda amaze dda okubikkulira exact okulemererwa kwe kuva. Oyo mufu ye fokasi enkulu. Oyo mufu capati eno ekiikirira mukisa mukwano gwange. Kati oto omufu waba nga yakuwa omufu yakubuleesinga yakuwa omukisa mukwano gwange. Teri mukisa guva eri mufu mulamu. Ng'era bw'omulaba bw'akuwa omukisa omufu byonna by'abagaba biba bifu, aba azze kutta. Buli kintu kyonna omufu ky'akuwa manya ekyo kifudde mu nsi eyo mubuliwo oba nga toyimiridde kulwana lutalo. So n'olw'ensonga eyo omufu kebeera ettagiti omukwano gwange. Okyali mu nnaku 44, amaanyi go gafokasinge ku oyo omufu. Mukubire ddala, mugobye ku bulamu bwo, omwekutyeko n'enkwaso ze zonna. And probably bayinza okuba nga baakulogera ku mufu ono ng'atagambye capati eva Tanzania. Ne bano maybe eddagala bayinza oba gye baalijja. Manyi TZ niyo bagitenda okubeera abalogo. Abantu kasita akulemererwa mu Uganda, eddagala lijja kwaba aba TZ. Most of the times bajja mu Uganda, sometimes abantu bagendayo eyo okuloga abantu. So mukwano gwange lwano olutalo weekutule ku ndagaano n'abafu, oggyeyo omukisa gwo gwonna, capati zo ziggyeyo ku mufu ono, omukube omusaanyeewo. Agamba weefuula eyalokoka. Teri kinyiiza abafu nga muntu yalokoka bannange, abanyiiza abatabula omutwe. So mwokyere ddala akitegeere. Ate kikwata kufumba akatogo. Akatogo kano most of the times katambulirako okutabulatabula ebintu. Okay, mwabaleeta muli obutogo, mufumba obutogo, ebintu ng'ebyo Mukama bayagala obe nga arranging ensala zo bulungi. Sometimes abamu oba okyasinza Mukama ate n'okuba fire, ate n'enenya endagaano z'ekika mu kaddeke kamu, ate n'okola ki, n'okoola ebirungi. No, beera ng'osaba essaala nga ziri systematic. Oba oli mu kwegayirira ku kaseera oba otandise okusaba ng'otandise kwegayirira kube kwegayirira. Oba okumaze ng'oli mu kusinza Mukama kube kusinza, okubanga kwenenya kube kwenenya. Omaze okwenenya kati ng'oli ku lutalo obe ku lutalo, ate tobeera ku lutalo ng'oli ku lutalo ate nga bw'enenya ku lutalo. No, oba oli kwenenya sooka weenenye, oba otuse ku lutalo obe lutalo, teri kuzikiza. Omaliriza olutalo olw'okozitikeyo buli kintu kyo kyonna. So olina okuba ng'oyongera okulongoosa mu ngeri gy'oconcentratingamu ng'osaba, essaala zibeere nga ziri systemic bulungi nnyo. Nakola engeri gy'olina okusabamu, nakola vidiyo eyo kweri ku YouTube, sogenda n'oginoonya n'ogiraba. How to pray and get results by Brother Stephen. Ejja kwegiriza key points. Ejja kudda bakole vidiyo endala ekwatagana ku kusaba, naddala mu balina ebigambo ebisatu oba akatandika okusaba n'obivaako. Nja kuwayo prayer points after some time. Mugumya Angela.
Praise God, Pastor Stephen. I studied nursing, but late my I left my profession and came in Kiyumba. But I always dream when I am in the hospital, mostly in the newborn babies, working in the labor and maternity ward. Other times in the theater, helping doctors. And the last dream I got, I saw myself taking bath. Then I washed clothes and ended up seeing myself in a big hospital, but everything was painted white and all the equipments were white. And I saw my sister, she's the one showing me the place. She told me that you're going to start working here, and I also was a labor, maternity and theater aside. Mukama yeebazibwe nnyo. Sister waffe ono bannange batabitegedde, sister waffe ono musawo, yasoma nursing kakati n'adduka mu Kiyumba, adduka Uganda, adduka mu Kiyumba naye aloota nnyo ng'ali mukola mu ddwaliro mulimu sayidi y'abazaalisa, wali abalongoosa sayidi eri ng'ali mu ddwaliro akola bintu byonna bya white, eddwaliro lyonna lya white, buli kimu bakisiiga white. Kati oddako n'aloota ng'ayoza engoye, naddako yaloota ng'anaaba, ate n'ayoza engoye, n'addamu n'alaba ng'ali mukola mu ddwaliro eddene. Kye ndowooza mukwano gwange, Mukama Katonda akulaga nti guno omulimu agenda gukuwa, gwe Mukama agenda gukuwa. So beera ng'okisabira, zino engoye ze walabye nga oli mu kunaaba, mu kwoza n'okunaaba, okunaaba kuba kwetukuza, kuba kwerongoosa, weeyongera okuba nga weerongoosa nga weekuba mu maaso ga Katonda, and osobola okweteekateeka n'obuuza Mukama Katonda n'oba nga tomiisinga biro byo. Mukwano gwange, kyandiba nga ali omulimu Mukama gwakuteekeddwa okuba nga agenda okukuwa specifically nga gugwo nga kuwandiikiddwako erinnya lyo, Mukama nga yagukuwadde, si bantu nti bakuwandiiseko erinnya lyo, Mukama nga yakuwandiiseko erinnya lyo nga toli mutima alina kukutwala. Okay? So weerongoose maaso ga Katonda, keeping up ng'obuuza Omwoyo Mutukuvu ddi walina okudda Uganda obe ng'oddayo, kuba ng'osanga omulimu gw'omutuufu Mukama gw'ayagala okole ate ne gwe wasomerera. So sister wo n'akiikirira Mukama, n'agamba Mukama atera okuyinza nnyo eŋŋanda zaffe, oluusi basumba baffe, oluusi bazadde, oluusi baboosi baffe, yakulaga ogenda okukola and kino ojja kukirabako. So beera ng'osaba, weekumire mu maaso ga Katonda. Just kino kyoto kyali kya bunnabbi. Mukama ayinza oba si musanyufu n'emirimu gy'okola, maybe for now kiyinza okuba ki accepted, but Mukama alina omulimu gwe gwakuteekedde gwe nga ggwe olidde gw'omanyi, ate ogenda mukolera omulimu omulungi. Abakyala bagenda kuzaala nga bebbulani yasaidde. Brian Sally. Praise God, Brother Stephen and all chosen members bane bebabuuzizzaako. Ndowooza Nalongo tugenda mutwale wa musawo oli. Musawo gira odde waka, odde ku mulimu, kubanga Nalongo tugenda muleeta azaalire eyo mu ddwaliro Mukama lye yakulaga eriri chosen, Mukama lye yeerobozza. Buli kimu bakisinga na white. Perfect. Brian Sally agambye atya? Praise God, Brother Stephen and all chosen members. We had a drug shop. Ndowooza kino si kirooto. We had a drug shop with my wife, and when she gave birth, the workers mismanaged it, and we decided to sell it off. Now it is coming to 3 years after selling it off, but we were renting at that place. Now I bought my own building at the next trading center, more developed than the first one. We have just finished renovation. Put 3 tenants and left 1 shop for my wife's business, as we look for reasonable capital and asking God for way forward. But surprisingly, my wife has had a dream going to the same business at the same previous place 2 times now. But for me, I had a dream before we bought that place, when we were having a very big pharmacy. So help me please. God bless you. No. Muno mulimu ekirooto ne counseling at the same time. Now,
muganda waffe yasooka n'aloota ekirooto ng'alaba balina famasi ennene ennyo mukyalo we musawo. Yazaala, we yagenda okuzaala abakozi ne bazannyira mu bintu, bizinesi ne bagitunda, yali ya mukyala. Kati yaguze ekizimbe kiriko kyamaduuka ndowooza, amalala n'agapangisa n'alekawo edduuka limu erya mukyala we. Kati omukyala emirundi ebiri aloota ng'azzeeyo mu kifo kiri mwe yali ng'akolera, nga mwakolera. Ate taata w'abaana ye yafuna okwolesebwa, yaloota nga balina famasi ennene. Kati ye abadde akyali ku kwolesebwa kwa famasi ennene, ate maama w'abaana naye okwolesebwa kwafuna kwa famasi, kwa drug shop kali ke yali akolamu eri before. Drug shop ndowooza ebeera ntono, ku famasi ebeera nnene. Kakati awo tubeera confused, tukole tutya? Nawe ekisookera ddala ekirooto ekyokuba nga addayo okukolera mu kifo kye yali akoleramu is not a guarantee that alina okuddayo. Most of the times ebirooto ebyo bitambulirako mwoyo gwa kudda mabega, kulemererwa, ogwagala okubalemesa okukola ekyo gwe kyewalaba ekya famasi ennene. In fact okubazzaayo mukole ka drug shop instead of what you're planning. So kyolina okutegeera nti omulaba ali mu kulwana oba ayagala kubalwanyisa okuba nga baholdinga, okubalemesa okukola ekyo mulina okuba nga mukola, kyendowooza. So ejimiro gya kudda mabega kyendowooza mugisazeemu, osabe okukolesebwa kw'ofuna bwe kuba kugenda mu maaso. Many are the plans in a man's mind, but only the Lord's plan prevails. So sikiriza Katonda nti agenda kubakola bulungi, sikiriza nti famasi ojja kugirabako, sikiriza nti Mukama agenda kuba blessinga mu linnya erya Yesu. Bwe tunaava ewa musawo nga tumaze okuzaala nga tugenda ewa Brian Sali ku famasi gye yalaba, nga tufuna akayiso k'omwana ak'okugema. Mukama yeebazibwe. Nabijjewa Barbara agamba ati praise God Brother Stephen, thanks for helping us. I always dream attending gatherings with very many people, and this time around when I moved out for short call, I met a man who claimed that he has lost 5K, which was meant to be given to someone. When I looked around, I saw the money and I gave it to him. When I came back from the short call, I picked more money, but also met a man in the conference beating his wife, claiming she's dirty. Mukama yeebazibwe. Sitaffe yalose ekirooto nga alina conference gy'agenzeemu, agambye atera okuloota ng'ali mu bantu abangi. Kati yalose alina gundi yagenzeemu conference ng'aliwo abantu bangi, n'agendako short call emmanju zabadde Mutundwe, n'agendako wali ku church wali Munakiri, n'aserengetako wali Mmanga, n'alondako 50,000 ne wabaawo agamba nti kake n'akamuwa. Kyendowooza kirooto kino kiraga bwesigwa, mukwano gwange, obubeera bwesigwa. Then yabadde atambula n'aloota ssente endala nga nnyingi. So kyendowooza nti ekirooto kino kiraga nti mukwano gwe yongera okubeera ng'oli mwesigwa maaso ga Katonda, ekiraga bwesigwa naye nga kiraga nti Mukama Katonda agenda kukuweeramu omukisa omulala. Zino ssente ddala ziwalabye ng'olonda after ng'omaze okuzzaayo ez'abati n'oziba oli abadde azinoonya. Abalokole abamu bw'alaba ekintu ky'omulala nga omulala takiraba oba ssente ng'ezo, agamba Mukama Katonda akikoze, Mukama Katonda omukisa gwange nange agunteeredde wano. Ku kosti y'oli omuntu omulala, ku maziga g'oli ku ntuuyo z'oli gwe Mukama kwatadde omukisa gwo. Mukama yeebazibwe. Tukiraga bwesigwa mu maaso ga Katonda, ogenda kifuniramu omukisa regarding ky'okuba nga olaba oli akuba mukazi we si mukyafu, bali mukazi mukyafu mu conference, sooka weekebere nga si ggwe. Mukama ayinza okuba nga agamba ggwe samwe mutukuvu, naye kansala waffe, maama waffe, oyinza okulaba muntu mu conference nga Mukama Katonda agamba ggwe, ng'alaba kijja kukutawaanya mu bufumbo bwo ng'alina bw'ayagala otereezeemu. So sooka weekebere bulungi mukwano gwange nga oli muyonjo nnyo 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 ekigenze ewala nga Mukama bw'akusuubira physically.
oba spiritual. Praise God. Brother Stephen Naloseng nga ndi mu kyalo nga tuli mu nnimiro ne taata wange omuto nga tunyumya, naye nze ne ndaba nga ntudde, naye bwe nabadde ntudde ensanafu saategedde gye zaavudde ne zinzijula mu kifuba, ne nziruka nga bwe nze nkunkumulako, naye ne nzeekunkumulako nga zikola olulayini naye nga tezinnuma. Please help me, God bless you. Kati gwe sikulekedde bannakyozen, kankulekere bannakyozen bagenda bakola ku nsonga zigenda checkinga mu comments, ojja kusangamu mining ekyoto kino kuba nkizemu emirundi mingi nnyo naye nga tambula mu butuukirivu n'obutukuvu, kubanga ekintu kyonna ekyataakinga mu kifuba kyo, ekifuba kitambulirako obutuukirivu n'obutukuvu okusinziira ku kyambalo kye tulina okwambala ng'abaana ba Katonda. Efeso 6 ojja genda osomewo the full armor of the Lord kye twambala mu kifuba. Bano abatanaba video gye nakola ekwatagana ku kyambalo kino, the full armor of the Lord ginoonye, the full armor of the Lord by Brother Stephen. Yakuba ng'oyiga bingi, erimu okuyiga bingi nnyo nga bw'olina okuyimirira ng'omulabe tannaba kukulumba, nga tonnaba na kuyingira ku lutalo na bw'olina okuba ng'oyimiridde, erimu okuyiga bingi. So sitaffe ansa yonna gye bagenda okubuulira, manya nti oluggi emyo gino gikwesa okuba nga giyingira mu bulamu bwo oba okulemerako oba okujjula oba okukulumba butali butuukirivu. Simanyi exactly wa Mukama Katonda ajja kubikkulira weenenya okyuke tambule butuukirivu n'obutukuvu, oluggi luggalwe. Kale mikono kamberekereze bane sister ffe muwe ansa nsuubira okuba mugenda muwa ansa. Mukama babeera omukisa. Nze Brother Stephen, bye bye.